nsaba Katonda mu mutima gwammwe mwejjemu obusosoze bw'amawanga anaakugasa tomanya ggwanga mwava. Nkiddemu nsaba Katonda mu mitima gyammwe mwejjemu obusosoze bw'amawanga kubanga anaakugasa tomanyi ggwanga Mukama mwe yamutondera. Amawanga gonna gaatondebwa Katonda. Neetegereza n'obwegendereza emyaka kati nga5 nga TV ya Kini Kalisa NBS na buli gyaba atandiseewo empya projekti ze zonna ziba zakwataakinga Bugingo bulwafunayo ekintu ekisobola okukuba Bugingo n'agwa wansi. Ekyo bakiteekamu nnyo amaanyi Kini Kalisa wa NBS. Naye amazima ga Katonda mu ggulu Kini Kalisa Munyarwanda awedde emirimu. Munyarwanda ayina Abanyarwanda abamuzaala wano ne baganda be era ayina Abanyarwanda e Rwanda abazadde be ne baganda be. Naye y'omu ku basinze okubonyaabonya Bugingo. Kati abo ng'ososola amawanga. Mbagambye kankyogere kinve ku mutima nze njagala okgenda mu ggulu. Era njagala nnyo nsinkane ku Kini Kalisa mubuuze nti Munyarwanda gwe nakukola ki? Obutambi bwonna obutambula obugamba diguli yange eri fake buva wa Kini Kalisa ku NBS. Entalo zonna ezambeerangako ng'abo bokka be bazipika. Kati you can imagine nga nziruse wa Munyarwanda munnange Kini Kalisa wali wango banenyingira eyo mba nvudde we mbadde njotera nga ngenze mu sigiri. Yasoma era mussaamu ekitiibwa mu bino eby'empuliziganya ye chairman wa NAB ndi under NAB mutwalanga Mukama wange yakulira ba broadcasters fe abeekutandikira ebyaffe mu kutukulira era batujjako obujja sente tebatuwa capital. Tuli ba subscribers abawaayo sente mu NAB. Mu ngeri endala nze ate mugasa kubanga bw'aba biddinga business annyonnyola omuwendo gwa TV oguliwo gwakulira nga neyanga agibala, n'annyonnyola omuwendo gwa radio zaakulira alyoka afune business nga neyanga agibala. Naye bw'avaayo media ye neekuba ku mutwe. Baali babiri nga simanyi yabatuma Robert Kabushenga kati atambula agamba mbu ali block kubanga Vision Group yamugoba. Ono ye tebayinza mugoba ye yabyetandikira naye tumukwase Katonda. Kyemmanyi kwe bali kubanga balina okubeerako bafune ate ebirala bye bongerako ebyonoona Bugingo. Ate nga balowooza nti nsobola okgenda mu kkooti. Nze sigenda mu kkooti. Kkooti yange omusajja oyo atuulawo waggulu ye kkooti yange. Baliwo abagamba nti ekkooti yaffe yiiyaawo waggulu. Baliwo abagamba nti ekkooti yaffe yiiyaawo waggulu.